This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Abaana bali eyo ku Bwakadaama ennaku yo yeekututte. Akasente k'okola kukola mboweereza mulenzi. Obeddeyo emyaka 3 waliwo omusajja amala emyaka 3 nga talina gwayagala. Gwe wali omulabye gwe oli eyo mu nnyumba yo tolina gwe naye omuntu abeera yafuna zoweereza ze balya. Nkyasabirira Katonda ansuuleko ku muntu ng'oyo. Oyagala zibba. Kuba what sort of stupidity is that? Oyakubba sente z'abaana. Nti abaana omuwulira nti ya meeting omuvubuka online. Embiraba kuno kati nno waliwo gwotegeera nti nagga nti na meeting akapo oba kasuku noga nti bo ba public figures ne tunatunka nti yamu meeting n'amulimbalimba kuba ffe waliwo abantu engeri gye batulabamu nalowooza nti tutegeera nnyo abamu nga tetutegeera balala nga tutegeera okitegeera waliwo kye bayita perception nti by virtue of okuba nti gwe kasuku oba gwe kapo oyimbye ensi yonna ekumanyi biki okitegeera oli abeera alowooza nti yes naye kati Olojja n'owulira nti nali nnyumya ne Mutyaba. Mutyaba teryamu. N'omubuuza Mutyaba. Muvubuka ali awo. Yakuweereza ebifaananyi. Yakuweereza ebifaananyi gwe n'otandika okuwaayo ssente. Anti kati bagenda abavubuka agenda n'ayambala obuntu buno obw'omumatu wano. Neefula mwanyiga essimu ey'akabi. Maaso ya 3. Omusingo ali mu ddungu abonaabona ne ssente ze. N'atandika okuweereza ono enkalu. Sente zo siganye n'abazadde basobya era ndabayo ababbye naye si be bangi kale kkiriza muzadde wo azirye sente muzadde wo kkiriza muzadde wo azirye size ezimu noono ffera gw'osanze otajja kuddamu kulaba kale onna nakufunako ensonyi temulina muyinza kwawukana era obudde bonna babayita ewaka sente zo maama wo gyali taata wo gyali eyakuweerera waali oweesiga otya omuntu gw'oli weerakaayi ne weesiga oweeruweero mbunowooza sima baganda bange simanya abooluganda babba ani agambye nti nno oli talina baganda be olinga baganda ete bannaye bagundimu muli bawala bange muli baana bato abamu bannyinaze sijja batootowaza nnyo mulimu abakuze naye mubeereemu n'amagezi agamanya nti ensi eri bubi ensinzibye omuntu gwoweereza ssente zo takwagala akwagalako ssente zo bw'ozimuweereze no bwakyakala n'abakyala abalala. Nammwe abaami abali ku mawanga weereza mukyala wo ng'olekamu. Ebyo bye muli ku mawanga n'ogenda n'oleka eno omukyala kumpi obufumbo bubeera bwakoma ku kisaawe. Abantu bali eno balina be baagala ekisajja kino ekisula mu njuyo ate kimutegeera okusinga gwe aweereza ssente. Ssente ziweereza ennyoko ziweereza ani bakole ebintu. Omukazi abeerewo nga pulaana omugamba ab'omusenyi bagambye ssente mmeka bazinone ew'amaama. Baguleese. Naye abakazi banakkiriza byoyogera. Nti ngate nze ndi mukyala we. Oli mukyala we tolina oli mukyala wa oli amaze emyaka 6 mu Amerika. Yoyogera mazima tolina musajja kuno. Yayogera mazima talina musajja. Kyoyogedde waliwo gwe nakigamba nanyiigira. Nemuga nti mukyala we sirowooza nti omusanga. Tekisoboka. Abaana bavungisa abakazi wano olaba bavungisa oli ku kibuga wano. Siri side emu nti y'abakazi bokka. N'abaka muntu yagenda ku kyeyo weebereremu.
beera mwegendereza omuzira guleke kukubira bwe oba omusana okwoki obwere mbawalabu gy'oli abantu eno bayiiya kakati kyekyokuyiga ekirimu nga bwe tubadde ku Sona Ben nti abantu beera n'omwagalwawo oba mwamiwo oba mukyalawo nereka kuzibiriza maaso abiri erimu lirabe ebyenfuna byatwala abantu kasu ebyenfuna bisiŋŋanyiza abantu batiŋŋanye waliwo omuntu gwolaba nosobola waliwo omwami gwe nalaba bamatugeeyo ng'akomyewo ng'enju erimu ekisajja kyaggula buguzi ddirisa obadde ogamba ki ng'ono ye yazimba ng'ali bweru musajja n'agenda kweruusi niwe mugamba bwa fe bulijjo omukyala yazi bulijjo gw'oweereza ssente ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo esiteeti zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'eggobero Nampunge songa ne mu esiteeti zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Ggobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73 Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Mukulubagga ale luzungu kale kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewana abakyala abo boolaba babbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Chamuse box wajeri enyuma vuga nga tennafa kozi ya mu America am Germany ha Omumerika wana bamuvuga batini wanji Omumerika bamuvuga batini ate ye muzibu nnyo emmotoka gye nabaziri ku beeyi ensamusamu South Africa ekibenzi emmotoka nti South Africa siza beeyi nnyo engeri gye bali nti zikolera mu nsi yabwe ate nti emisolo bagikendeza ne bavuga emmotoka ate nga nnungi ni wano waffe ate wano waffe naffe bagenze batandise okukwatamu ate waffe tukola zikayoola sima kayoola
ebintu bya Uganda byewuunyisa. Makerere the home of innovation. Beyatuka ogula bus teyagenda mu bakayoola. Yagenda oba mu Isuzu oba wa. Ate gye yazigula. Ate nga ye wali abanoonyeza ne bakola. Nabo bali kalango kali gundi ke yakola. Ani? Kaibanda yakola akalango ng'alina bakery y'emigaati. Aye basanga kya. Wayingera gula migaati. Teto kyakola migaati. Nze neewuunya abali ejange. Nobanga nabo be bagezi baffe. Ngoma yatuweddeyo. Ng'ate bagula walala. Naye welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Javine Hotel. Ka background kano mutyaba yakatuwadde naye kali half. Ebimuli ebisinga biri eno kati gwe bikuweddeko. Tampadde bimuli. Okitegedde? Ampalana. Producer mulama naye musiraamu munno. Musiraamu mutibu mubi gwaki. Muhammad Mutyaba. Nozo omulabe musiraamu. Salaamu agitodde njiwulidde. Naye ekisibo kyali kimutuze. Yakivaamu. Ku Saturday. Kyamukwata nze nakimutaggululako. Empaji ya mulego okutuukira. Empaji ya kulema. Yamala n'akimalako. Empaji yamala n'agimala. Naye kyali kimusse. Oba kyabawo ku Saturday. Enkuba yatonnya ekiro. Tugenda oyingira studio ng'ekire kikutte beekiti. Kati mu studio juga tekuli madinisa. Tuli mu AC. Alowooza olunaku lulamba kuba bo balina kye baga nti ekisiibo kino ekyomusana nga mungi. Ne kino ekyenkuba ekyenkuba kiba era aba twatandika okusiiba enkuba nejja kaha kati ebyo ebiseera nga ngamba bannaye Allah w'amaanyi atutaasizzaamuko namugamba Mutyaba nze ndaba omusana mu maaso eyo baife abatasiiba tuba tusosonkereza tusiiba yadde kalema temulimu kyakalema mu nnaku za kalema tusiiba naye ffe tetusiiba butalya abakatuliki tebasiiba butalya wasiiba ki bijanjaalo wadde ade ekintu kyayagala kyomana emyaka ebiri atolidde ate kyewasiiba ate bagamba gwe siiba kyosinga okwagala ate obyagala ebijanjaalo mbyagala obutabulya tekitegeeza nti sibyagala mba byagala neffe papa yagambye nti tukole nnyo ebirungi eri bantu bannaffe okusinga bino tolidde ennyama yes tolidde ennyama naye ate omutima gw'omubi papa yagambye yes papa yagambye ngo omubiri gwo mugonvu osobola n'obutasiiba byakulya naye siiba ebibi siiba omutima omubi siiba obutemu siiba obubbi webale ka noise reduction wakataddeko so omusajja empaji yali tugenda ofulumayo twakyaza kalo kasiita agula KFC bucket namba mukasa agiteeka mu motoka ye tuvayo ng'omusana gwaka empira gyange egyo ginsumbuwa oba gikaddiye emisumaali gigifumita nnyo kabane yakalaga obukadde bw'omupiira nga mugamba tusooke wali ku toto tuteekemu omukka twapaakinga awo esinga sigiwulira Kasuku nga tepulira mpitirivu nga omusajja yanguwa tuve wano ziringa 8 bwali bukyali tuvuga tugenda wali ku Spire kalo kasiita kati wana wali kishedi bakisiba ekitundu baali bekiti waggulu kibikkawo wonna kitundu baali nga kyokya omukulu n'ayingira omusana nga guli awo kati twatuukaawo twasuka kulya nkoko omukulu atudde wali ne baati baati Badru ate Badru yali yasibuluka ate munanda balinoono batutunuulira bwe bati baati alina keyakola alina standing eyo alina ne Netflix ku ssimu ye yagula bino ebyomumatu kuba Mukasa amujeregajerega kati abeera tayagala nnyo owulira mboozi z'ono mu kisiibo ze by'okumujerega ng'ateekako ka Netflix alabe ono ng'asooka abanga eyeebakamu agenda okugiraba ati ng'akubye eddakiika 10 nga zeyeebase nga mbuuza Kasuku ssaawa mmeka nga mugamba sijja kuwulira ssaawa naye weebakidde eddakiika 10 yali amanyi amanyi nti agenda zuuka nga ziri 11 baati alaba firimu nga ngamba bannaye ndaba firimu etagwa kozi firimu yabbanga nti 1 hour 20 minutes
mugano kati olina okwesiba ebbiri ye yebulizabuliza ku firimu enkuba neetonya ne bagamba kaleko yatonyanga nnyingi bagenda okugirabe bati nga 9.5 ne baganda ye bannaye onze nno tutandise kati owemmere mugamba bannaye ku ssaawa emu yennyini emmere y'abasajja eri tuyingira 12 olwo mbagamba bannaye muddengulu bebakamu mbagamba bannaye 12 ziweze nkyaka kati wabulayo 57 kati 45 kati 2 bannaye saa ziwezeemu ani aleeta emmere musiraamu si katono olyenga ekiyubayuba kikyaliyo manyi waliwo ziwereemu nga kyenagwa bulungi odamuyesa manyi batugamba njuba kugwa sisaawa esaawa ewereemu nga kuliko amawulire ng'enjuba wali temulya saawa mulya njuba kugwa mulimu nerwegwa togamaliramu ekyo kimala mulimu nerwegwa ate 12:5 naye ate mulimu lwewereemu ng'enjuba ekyaliyo emmere omanye essaawa ze yajjirako emu kitundu abasiraamu nga beesooza kapo fe tulina gye tusiiba oluka tuleese wano fe tulina gye tusiiba tulina gye tusiiba olukukira ne mbagamba mwandigenzi gye musiiba olukukira bali babamanyi buzibu bwabwe naye kwe kusiiba toyinza kusiiba gwe n'ogamba oyagala weenenye ofune n'empeera naye nga tolina mukulumizibwa kunyigirizibwa tolina kyofiirwa mbu gwe oliwo mu bulungi bwotyo kati awo kwe bayita okusiiba olyoke nange nywe kajuisi naye waliwo abasiraamu aga akasuku tokikola nze maze emyaka 30 nga nsiiba nga soosanga mu kisiibo n'ekimu akulaba tabikufaananyiriza emyaka aga nga sina kisiibo kyali kimpiseeko egyekutte egyawamu egyo gyo gyakusiiba si gye egy'obukulu egyo gyo kusiiba pozi kapo wagenda emekka n'okola hijja oba wumura nakola hijja oli haji kaziwe kapo salamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah nerya Isa olyongeranga Haji Isa kazibwe kapo erinnya lye ery'ekisiraamu gwe Isa niyo manyi nti mbadde sikirowoozangako gwe muyita Jesus Isa si ye Jesus katonda wa Isa si ye Isaaka ye Jesus ye Jesus era ne waffe nabbi membusiraamu Jesus nabbi manya ge gakyuka wano naye nga nabbi kale era bwe mpulira omuntu ng'ali mu busiraamu ng'ayo bano abatera okujeregedde amadiini bw'ojerega Jesus oba oli ku nabbi Isa gwe oba mu kujeregera oba oli mu kukola nsobi yaako kitegedde bulungi naye ennaku zino ndowooza akajanja k'amadiini kagenda kaggwawo bannaye ffe twakulanga abalokole balina akajanja abasiraamu nga bagumu nnyo nabo okumanya si kwe kugenze kweyongera buli ogenda ng'omanya okumanya kintu kirungi naye buli omuntu atamanya ate aba muzibu nnyo obutamanya bulwadde bubi nnyo ate bujjanjabirikika information muntu sooka bubeere ng'omanyi waliwo awo ekatwe kati ndooza bypass kati yayitawo waabeerangawo omusiraamu n'omu oba mulokole nga baba bakayana ku ddiini olw'eggulo naye nti baba bazze bonna era tekikkirizibwa babasolooza bantu babasoloozaawo bamanyiganye bulungi abo bajja bagajja tugende obudde bwa swetuusi bajjako bantu sine tebikkirizibwa okukaya n'oko okukaya n'oko okulaba ne mwerega ebifuba si kya ddiini baba bagenze mu sho bamanyiganye bulungi era bajjako abantu ssente simamu giraawo tufune ku masannyalaze babeera mu kusolooza kulikayo mu kalulu akalulu kaggwa ake Kawempe North saagendayo naye oli wa Nuupu saagenda naye nali muwagizi wa Nalukoola bamaze ne bamugazeetinga era naliko nga njogera omuntu omu ku leediyo ng'awoza simanya amanyi gazeeti ne mbagamba obudde bukyaliwo balagira ennaku 7 ate babala wiikendi
Buli yali wa Lwakuna. Babala Lwakutaano. Baddamu kubala ku mayenga ennaku 7 ezinaggwa bagenda muteeka mu gazeti. Baba nti balwa abalala babanguya. Kati nalabako nga NRM egenda kuwaaba. Omusango ogwo n'engwesunga era nadde nsaba baleke gujjayo. Nga mpulya bawaabira akakiiko k'ebyokulonda. Ate nga chairman we NRM ye yalonda chairman wa akakiiko k'ebyokulonda n'akakiiko konna. Kati yabadde agenda otulaga bituli ki ebiri mu kakiiko ke yateekawo bakola batya. Kyenabadde njagala naye bagenza okugujjayo. Bayinza okugujjayo kwandaba. Era nga njagala kulaba abasajja baffe abalina akalulu kawempe kaabaluma. Simanyi lwaki. Kaabasiiwa nange kyenkyebuuza kalina engeri gye kaabasiiwamu. Nalabako gundi nga awandiise yali Ofono Opondo. Onani producer waffe wa Nuupu. Yano yatero okubira Principal Nyimba. Dani Magi. Nalabako nga awandiise nti ssente z'okubba akalulu ate ababbi bazibbye. Nga oba bali mu accountability. Nga buli ava anyway. Kubanga nze kye sinenya ku President Museveni. Bano baagenda ne bamugamba nti waneeka wempe tusobolawo. Tewali n'ona akugambako kati byonna bye yawandiika mu kiwandiiko kye nze saamunya ne badde njaba waaba abategeere. Ate n'omusajja omugezi asobola yabadde ayagaba waabe nga kyayagala ategeere bulungi abantu bano. Gwe kyogamba Naluko ogenda muwaabira nti yaleeta mmamba. Ogenda kumuwaabira nti yaleeta abakuba emiggo. Naye musajja wange Nalukola ayoge nnyo. Nalukola ne nga tuvudde ku byaki siganya omuntu mubeera mwevuganya. Mu parliament gobola Nalukola si ye parliament entuufu. Bwezi nga nayo nooneka bwonoonesi. Naye Nalukola waliwo omwana yamuwadde warning n'amugamba kasitono otandika bano abalala abazze bajjeeyo ne bawoza nze principal talina kye yankolera siba biki. Yagambye nti waliwo yagambye nti Nalukola ye tugenda kukuba mukube. Tetujja kumuweereza bigambo nti sima biki. Tujja munoonya tumusange emboko we zinaavugira. Wonna waafuukira Ssemagamba yibeerawo. Naye nalabye ebifaananyi waliwo postings ebifaananyi bye edda nga ali ne Bobi Wine ndowooza nga bakyayimba. Ng'akyali Dr. Dandi. Ng'akyali Dr. Dandi babireese ebyedda. Naye waliwo abantu abaleeta ebintu bino ebyewuunya. Osanga omuntu ng'akulaga Secretary General wa Nuupu ng'akulaga ng'ali ne President Museveni. N'omugamba ekibiina ky'emyaka 4 abakizaalirwamu obadde oyagala kibajjewa. Kitegedde. Kya myaka 4 kati goyagala mbu ng'abantu abalimu bwe batandikidde nga bavuddewa. Nabo bennyini ne principal yali mu DP. Era ayina n'ebifaananyi ng'ayina bamaawo nga bakyateesa. Ne mwami Museveni yali wa DP. Bwe baalemagana n'akola ebibye. Kakati abantu ekibiina ky'emyaka 4 okyagaza abaazaalirwamu. Naye nze kapa ennaku zino nina ebintu bye njagala. Nze buli gye neeyongera eno gye ŋŋenda. Njagala nnyo abalina bwino wange bagende nga bamuleeta mangu. Okitegedde? Naye bwino njagala ajje nga nkyali mu gino emyaka. Si kwedifendinga ate nze kati nze kapo nkyedifendinga. Nakulabye nga gwe bintu byotofaayo. Nze sikyafiirayo ddala. Kati ebintu ebyali bisobola okummenya byonna nabibuuka. Kati ebintu byensobola nga bakulumbyawo ogenze ku baabu. Neŋŋamba mutawaana. Munnaye kati waliwo ekizibu kye tulina ng'Abannayuganda. Ebyo ebyemirimu biringa bufumbo. Obufumbo bwe bukulema mu ddya lino togaana bagendayo ate ne basobola okufunirayo emirembe nga mmwe mwalema kukwatagana. Ate ono ne bakwatagana bulungi nnyo. Ne Cristiano baagamba ng'agenda mu Bawarabu akibayo ki. Kakati alina mutawaana ki. Kati buli muntu alina ky'aba anoonya mu bulamu. Nze abantu nabagamba kapo nnoonya ssente. Sigenda kuddamu kukolera. Kati Kasuka olaba nga bya simatu yiyi. Olaba wooli. Wozimba waliwo eyatundawo ngera alina ebizibu byalaba mbu ye tebisobola kukola ki kuba ate gwe osoboddewo kwegambe wantu woova waliwo alaba emmotoka gye walina kati waliwo agiyina nga ye alaba mpya gwe wagamba nga mpona ddi emmotoka eno butereevu nga ye alaba ye n'agigula era kati yeeyagala neno ninako ne gye natunda omusajja n'agikwata n'agikola ne musanga. Nangambe ne motoka najiteekako miliyoni nga 3.
neterera nga byonna bye nali ndaajana nga yabikola ng'emmotoka eri kati n'emirimu bw'egira omuntu agamba nti gundi anona kiwano gwe wakuba wakulema oluusi osobola nga n'ebbanga liwavaawo ate nga gwe watemerawo n'empanjinga ku ŋŋenda gye mwagenda ne bye mwayogera bali beekubamu umutima ne batereeza. Omanyi abantu batereeza kiringa kubeera nga abakazi bakunobako buli budde. Omanyi nti waliwo gw'ofuna ate n'asanga wagonda n'ogamba owaayi naawe wasa n'atuuka kanjigire wano. Naye kati ebyanti kapo biraba kati ffe tetulina bbiwa nnyo budde omanyi lwaki ffe abaakoze decision ffe tumanyi lwaki twagikoze. Oba twakoze enkyamu oba twakoze entuufu we are wait to see. Okitegedde alowooza nti nalabyeko ne ku mukwano gwo gundi ono omusajja mukulu yakolanga ku biiti Kwezi Robinson yagambye nti yasayiniza emyezi 6 sente ne bazimuwa naye kwakomye ne ŋŋamba kizibu kikale kaatwala ezo. Buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye naye nze nga bwe nkugambye nti olaba kapo waliwo stage gy'olina otutuukamu ng'olina okukkiriza buli kye baagala okwogerako kikole ki kyogerwe omanye nti kati ekyo nakijja mu kkubo kale ate osigale ng'ogenda mu maaso. Era abantu mbagamba nnyo omuwala tobeeraawo oli n'akutiisatiisa nti tugenda fulumya ebifaananyi byo ng'oli bwereere ate obunkenke bw'ojja obbeerako ate buli lw'oziyiza ekintu ekyo oba ku bunkenke buleke ebifaananyi bisooke bifulume omugee kati ozzaako webale. Nze nina bangi bemmanyi ate bwe bifuluma abasajja ne beeyongera okwagala kati omuwala oyo yagira bw'ati mpe ennamba yakyo naye olowooza bayagala mumuwasa aba tayagala mumuwasa naye anti egamba ebifaananyi wano mu kufuluma ate teri atayagala mu maaso ne wookola obuyaayi butya kasoko w'olituula kyekikulu gy'owunzikira. Kati ebifaananyi wano mu kufuluma abasajja bagamba kinankola ekiki bamumpeereze naye gy'olifumbirwa ku mukolo gwo balamu bo sezaala abaana boolizaala we wali obuzibu naye biba bifulumye kati obulamu nga bugenda mu maaso ate ye naakutwala bamanya nti naye nga ozze naye ng'ozze obulamu bw'ensi bifaananyi byana ebyafuluma eyafumbirwa sinna gwe mmanyi naye kwegamba kati bw'olaba ebyo ebifaananyi nga babireeta simanya sekretary geno ali ne Museveni ne Tumwine bifulume ate akweganye era naye akugamba State House yamuweerera tekisigamba nti temusobola butafu mbu omuntu bamala omuweeya mbu nno talaba bikyamu so embeera yeeyo gye tulimu wano n'omukulukazi w'ekkapo. Now guno omwezi ndowooza buli interview bulijjo kye njagala okukubuuza ye bannaye nakulabye ku beat kati wafuuse panelist awo beat wabadde okyaddeko bukyazi nakyaddeko bukyazi ng'era ebintu bya music bya ku radio bikyalako. Now guno omwezi story ebadde emaze omwaka kumpi gumu n'ekitundu 2 ng'etambula eyuguumiza eggwanga lino yamaze n'efundikira story ya Nambwayo ne Ssuuna Ben yamaze n'efundikira neggwa. Ssuuna Ben yafunye ekyapa kye era kiri mu mannya ge. Twagenza olaba ekyapa nga kyasooka ne kibeera mu mannya ga Kamoga ne kivaamu ne kigenda mu Ssuuna Ben eyaleeta ne kiva mu Ssuuna Ben ne kidda mu Ssuuna Ben ne Nambwayo bwe kiri kale ne kivaamu ne kidda ku Ssuuna Ben we baakimuweeredde. Era awo ebibuuzo ebisinga we byatandise ova nti omwana Ssuuna ayinza okuba kye yaliko ng'akaayana kyali kituufu kubanga Haji Kamoga mu kutugamba yatugamba bayina ekyapa ekirala ekyapa ekirala ne bagamba katukyuse tudde wano okitegedde kati bwe badda wano twagala kumanya kiva kitya mu Kamoga kidde mu Ssuuna Ben kidde mu Ssuuna Ben Nambwayo kidde mu Ssuuna Ben kyawe ebibuuzo ne bibeera bingi naye ntugamba owaayi kasita baamaliriza kyekisinga obukulu but of course mu period eyo mama wa Ssuuna Ben yafa. Ssuuna Ben n'akoowoola maama wajja amutaase abantu ne batugamba nti bannaaye ebintu by'emizimu gyebiri okuva maama we lwe yafa
n'amukowoola buli kimu kikoze kiti. Mu mwezi ogwo ekyapa kye akiyina si mu busuubize mu mannya ge. Kalina yebwoya. Yebwoya. Nambwayo ne bamuwa gayaaza 150 era ali mu kuzimbako Nyumba ye y'ekikazi. Ennyumba ye y'ekikazi. Aba boss ready. Ndowooza. Aba boss ready. Haji Kamoga awo n'abeera nga nabo abo abanaabye. Agamba kati ekyo nkimaze tugende kukiddako. Of course deal eyo yali brokered by Ketty Kavuma. Yavaayo n'agamba tuli mu kisiibo. Haji Kamoga count your losses. Omwana watuuka okukabirira nnyina. Kiba kikoze eki? Kitabuse. Count your losses. Tuli mu kisiibo. Allah ajja kuriwarding era tusaba Allah Haji Kamoga amuyire. Now, noza issue endala yali ku contention yawo yali ya mwana neera DNA zagenda ofuluma ng'omwana wa Ssuuna. Katonda mulungi. Kitegeti. Ssuuna eno n'ayogera sibikakasa naye DNA yo yalaga nti omwana kye wa Ssuuna. And that closes another chapter of one of those family related stories that have shaken the Banana Republic. Now, Kaziwe Kapo, leero twagala kyakuyigamu. Omunayuganda takeaways ze ku saga eyo yonna ziri ki? Kiki kyayigiramu omuntu atulaba eri? Kuba abantu nabagamba nti story ezo zonna be zijja. Tozireka buli essaawa. Yes, because story ezo teziri nti ziri ku bantu bali mu mwezi. Bukikomye kwoyo naye nga ku nsi kw'otambulira. Ziri mu ffe. Bino ebintu byonna bye twogerako abantu nakyaka bana Kasuku muyina emboozi ze muleeta mukyaza abantu. Bagamba zisesa. Abantu beffe osobola okukera ku makyanga yeggwe bwe tuwogerako wano. Nga gwosesa. Aha. So kati the biggest part is what do you learn from all of this? Era kye tuliko wano kye twagala okwogera ne Kaziwe Kapo. Kuba kati tekukyaliko nti ze mpagira Ssuuna ze mpagira Nambwayo. Ekyo nakyo abantu bakikomye. Iyo tiimu gundi. Abantu mbagamba nnyo obwagazi bwawo nga bwembeera ne Kasuku n'afuna gwakaana naye nsobola okubeera sayidi yo. Naye bwe tuba twogera nga abantu abakuzeemu sooka onoonye ekituufu. Togabugambi nze bwekyawo bwe kiba kibe naye nze Kasuku mba ndabanga kakkanyeemu mu mmanya ye. Ebyo tiimu gundi zebe sibibaamu ng'omuntu naye nsooka ne nnoonya ensonga ebadde ki? Ensonga ebadde ki? Byali bitya? Biwunzika bitya? Nsubira emirundi mingi nga tutuulawo nga nkugamba nti bateese Nambwayo afune kaafunayo abeere Ssuuna. Sibyo byabadde. Kyesaamanya nti mwami Kamoga Haji asobola okukwata kyakutte n'akiwa. Naye nga newe kyandibadde si Haji Kamoga nalinga ngamba muto wange tifunako okwatayo. Era nga bwe bakikoze. Ono akuvira ekirungi wamuyinamu omwana. Era oba owadde mwana wo. Ate waba waani awo. Ekyo ng'okita. Naye bayogeyoge njozayoza muto wange Ssuuna okukkakkana omutima. Ennyumba tezimbika. Newe bayamabaati ana abantu banyumye. Naliko naye awo ku Switzerland nga waliwo ennyumba across gye bazimba emabega wa Havana eyali Monte. N'agitunuulira yali kalina batandise olwogisereka bagisiiga langi n'agitunuulira baati ebiyengeyenge ne bijja n'akaaba. Ennyumba tezimbika muganda wa. Naŋŋamba Kasuku kuba nze interview zonna ze nkoze naye nagaana okwogera ku bintu ebyo kuba waliwo musajja munno w'omutunuulira booti ng'ebizibu byalimu teweetaaga biwulira naye yatunuulira kalina baati n'akaaba. Nze Katonda kye mmwebazaako nti bavuddemu tewaliiwo asemunne oba omulemaza naye nga nawe bibadde bisoboka gye birasi bye twagala nigamba abakyala bakulu nga bamama Fiina baani ba churches batuuze oba gyakola balina bakama batuuze abantu abo bakanyaganye ebyo biveewo nga ndaba wayinza obaawo obutemu ovudde ku bya ttiimu gundi. Naye Ssuuna mujozaayoza nti yavudde mu bintu ebyo ng'ennyumba ye emuddidde.
nenjozayoza Nambwayo nti yavudde mu bintu ebyo nga naye afunye waabeera afunye ewuwe wankubadde poloti eyongerere nene bwateekamu ekiyumba nga kyamabaati bagamba omwantu oyo nti obwasi mulaluna yawe waawe abeeraawo emanyi omulalu ne bwakuba ekibaati mu ttaka bagamba mulalu naye wuwe teri aggobawo kakati naye muyozayoza okubanga ebyo byawedde ne Haji munnange Kamoga yebala okumala ensonga ezo nti zibadde zigenda kukosa ye gye ziraga kubanga omuntu fene waffe eno mufa abaavu mabagaga temusobola kulwanagana ffe ne mutuwangula ffe tuli bangi abantu vuba naffe tebasobola kubuuza kiddirira bo batuwagirirawo abadde tajja kuwangula naye yakirabuukiridde mangu era Ketti bw'ofuna akadde muwe embuzi agenda agirye ku Haji Ketti yakoze omulimu ogwo yakoze olabanga oguli awo ne munene Katonda kwe yasiyisiriza okwanguwa bizinesi ereke kwonooneka kubanga oba oli mutuufu oba oli mukyamu wadde tojja kuwangula gobadde ogenda okuba omukyamu ne be bali kubimaliriza nga sinnagenda mu kyakuyigamu batoobanga abo ne kano kawala kaffe ka Nambwayo kati baleke kufuna sayidi na sayidi zibawaga balekerawo okwekasukira ebigambo kubanga buli omu kyebadde ayagala yakifunye ate ekiraba yina omwana waabwe kati okwekasukira ebigambo ko kukyamu kati ebigambo byo bikome omuntu oba mutima yakkosa nga tomwagala tusirikira ebintu bingi nga ffe abantu n'ogamba naye sijja kyogerako sijja kikona uninga kikuluma kakati tebeekasukira bigambo obugambo obuyitamu babucontrolling ekyakati Suuna Beni gwe nnyinza okugamba kubanga nga sinaba Nambwayo Suuna Beni ye mumanya ate mukwano gwange tusisinkanayo mu ndongo zaffe oli musajja Katonda yawa abasajja nga si kyakujerega kiri mu bitabo ebitukuvu okutegeera okusinga kw'abakazi okukota Katonda yakigawa mpozi oli nga wakanya Katonda kakati olwokuba nti wafuna okutegeera okusinga kw'abakyala funa b'ocontrolling ekintu ekyo nga tokyaddamu kikoona yadde omulundi n'ogumu oyogerenga ku birala oli ne bwakusokaasoka ekyo kireke ng'ekyo wakyesonyiwa kuba kyewabadde okayanira watuuse ku buwanguzi Abaganda bwe bagambira nti amazzi takola ki taluma tomegga n'oluma kati ekyo kiveeko kati nga ngenda ku nsonga ki kye tuyigamu ekyokuyiga abantu kyendaba ekyesinza okuyigwamu bakuuma ebiwandiiko byabwe nga byabwe ebiwandiiko ebisinga omugaso eri omuntu tebitera kuba mu nju simanyi oba gwe okimanyi ekyo mu nju mubaamu ennangamuntu pamiti passport ebiba mu nju ebisingako awo tebitera kuba waka kubanga omuntu ajja kuŋŋa temwesiga bakazi bammwe tubeesiga naye ku mwenna abali agamba temwesiga bakazi bammwe oba bakazi temwesiga babba bammwe muwandiika ebiraama ani yakiteresa mukazi we bw'aba yayogere nti nze ekyanga omukyala yakiina nze bukyaŋŋenda mu bantu nga bafudde sebangawo nga baga nti mbabuuza ayina obuwandiike atubuulire mbu omukakyala yoka n'agamba bubuno tewaliwo ate nga tukitwala nti bebasinga okuba mikwano gyaffe ensonga ebaganyisa okuba nakyo tebagenda kuba na bwenkanya oluusi obeera wazaalako abaana wano nawali tebasobola kukola bwenkanya butuukiridde oluusi ku baana be batazaala n'olwekyo ebiwandiiko byaffe bireke okubeera mu mayumba ekyawe tuba tupakasa nammwe abakyala era mbagamba kuba nammwe mupakasa naawe ebiwandiiko byo leka biwa mwami wo Mungu asobola okusooka okujjulula gwe n'akugjawo omwami yakuzaalamu abaana n'azaala ne mu bakyala abalala olaba n'abaana babajja we beyagalira mu maliyo
nenga wagikolerera abaana bano bokka kuba abakyala bo bakolerera abaana baabwe bokka tebakolererayo babo. Kakati n'olwekyo naawe ebiwandiiko byo biteeke ewantu weweesiga ewali Newton so se wali omwami aswana okuwaako omwana we gw'otazaala. Kale ne bwe tuba tupakasa tubeeko bye tugatta bye bisinga okuba ebisaamusaamu, naye ng'ekyomukyala kibe kya mukyala n'ekyomwami kibe kya mwami. Kasa ffenna tukolerera baana weebali bwe tuliva mu nsi bali bitwala. Naye wano nga mukyali mu bulamu bwe mukola mugatta zenkaana z'owulira ezitakoma. Ate zisinga kuba mu bakyala. Abaami dwawo okuwulira abaami bakaanira ebintu by'abakyala. Kujjako nnyinawo gwe nasomyeko ku social media nga yabbye omukazi olubukadde 8. Era omukyala bw'atyo yeesiga omwami kyamubbye obukadde 8 nekimulagako. Kati ekintu ekyo nakyo kibe kyakuyiga nti bw'oba okola ebintu byo teweesiga nnyo mwagalwawo. Okwagala kuno ebyobufumbo bye ebyomukwano oluusi guliko ekiseera gusasika nga temukyakwatagana ate nga mwagatta ebintu bingi. Kati awo ne wavaawo obuki obulabe. Era kisinga n'okubeera ku bannyinaffe abali mu nsi z'Abawalabu. Oluusi naye ne batali mu Bawalabu eyeewalala. Abaana bali eyo ku Bwakadaama ennaku yo yeekututte. Akasente k'okola mboweereza mulenzi. Obeddeyo emyaka 3. Waliwo omusajja amala emyaka 3 nga talina gwayagala. Gwe wali omulabye. Gwe oli eyo mu nnyumba yo tolina gwe. Naye omuntu abeera yafuna z'oweereza ze balya. Nkyasabirira Katonda ansuuleko ku muntu ng'oyo. Oyagala zibba. Kuba what sort of stupidity is that? Oyakubba sente z'abaana. Nti abaana omuwulira nti ya meeting omuvubuka online. Embiraba kuno kati nno waliwo gw'otegeera nti nagga nti na meeting akapo oba kasuku. Noga nti bo ba public figures. Ne tunatunka. Nti yamu meeting n'amulimbalimba kuba ffe waliwo abantu engeri gye batulamu nalowooza nti tutegeera nnyo. Abamu nga tetutegeera abalala nga tutegeera. Okitegeera. Waliwo kye bayita perception. Nti by virtue of okuba nti gwe kasuku oba gwe kapo oyimbye ensi yonna ekumanyi biki okitegeera oli abeera alowooza nti yes. Naye kati olojja n'owulira nti nali nnyumya ne Mutyaba. Mutyaba teryamubuuza Mutyaba. Muvubuka ali awo. Yakuweereza ebifaananyi. Yakuweereza ebifaananyi gwe n'otandika okuwaayo ssente. Anti kati bagenda abavubuka agenda nayambala obuntu buno obw'omumatu. Nefula mwanyiga essimu ey'akabi. Maaso ya 3. Omusiru ali mu ddungu abonaabona ne ssente ze. N'atandika okuweereza ono enkalu. Ssente zo siganye n'abazadde basobya era ndabayo ababbye. Naye si be bangi. Kale kkiriza muzadde wo azirye. Ssente muzaddewo bamuganda kkiriza muzaddewo azirye. Size ezimu n'ono ffera gw'osanze. Otajja kuddamu kulaba. Kale onna nakufunako ensonyi temulina muyinza kwawukana era obudde bonna babayita ewaka. Ssente zo maama wo gyali, taata wo gyali, yakuweerera waali. Oweesiga otya omuntu gw'oli weerakaayi ne weesiga oweeruweero. Mbunowooza sima baganda bange, simanya abooluganda babba. Abooluganda babba ani agambye nti nno oli talina baganda be. Olinga baganda eti bannaye bagundimu. Muli bawala bange, muli baana bato, abamu bannyinaze. Sijja batootowaza nnyo mulimu abakuze. Naye mubeereemu n'amagezi agamanya nti ensi eri bubi ensinzibye. Omuntu gwoweereza ssente zo takwagala akwagalako ssente zo. Bw'ozimuweereza no bw'akyakala n'abakyala abalala. Nammwe abaami abali ku mawanga weereza mukyala wo ng'olekamu. Ebyo bye muli ku mawanga n'ogenda n'oleka eno omukyala kumpi obufumbo bubeera bwakoma ku kisaawe. Abantu bali eno balina be baagala. Ekisajja kino ekisula mu njuyo ate kimutegeera okusinga gwe aweereza ssente. Ssente ziweereza ennyoko, ziweereza ani bakole ebintu. Omukazi abeerewo nga pulaana. Omugamba ab'omusenyi bagambye ssente mmeka bazinone ew'amaama. Baguleese. Naye abakazi banakkiriza by'oyogera. Nti nga nze ndi mukyala we. Oli mukyala we tolina musajja. Oli mukyala wa oli amaze emyaka 6 mu Amerika. Yoyogera mazima tolina musajja kuno. Yayogera mazima talina musajja. Kyoyogedde waliwo gwe nakigamba nanyiigira. Nemuga nti mukyala weeno. Sirowooza nti omusanga. Tekisoboka. Abaana bavungisa abakazi wano.
olaba bavungisa oli ku kibuga wano siri side emuntu y'abakazi bokka n'abaka muntu yagenda ku kyeyo weebereremu beera mwegendereza omuzira guleke kukubira bwe oba omusana okwoki obwere mbawalabu gy'oli abantu eno bayiiya kakati kyekyokuyiga ekirimu nga bwe tubadde ku Sona Ben nti abantu beera n'omwagalwawo oba mwamiwo oba mukyalawo nereka kuzibiriza maaso abiri erimu lirabe ebyenfuna byatwala abantu kasu ebyenfuna bisiŋŋanyiza abantu batiŋŋanye waliwo omuntu gwolaba nosobe waliwo omwami gwe nalaba oba matugeeyo ng'akomyewo ng'enju erimu ekisajja kyaggula buguzi ddirisa obadde ogamba ki ng'ono ye yazimba ng'ali bweru musajja n'agenda kweruusi niwe mugamba bwa fe bulijjo omukyala yazi bulijjo gw'oweereza ssente kati abantu tubeeremu ko okumanya kyembuuza ssente ku akawunti kuno zikola zitya nti oziteeka ku akawunti zimala bbanga ki ng'ovudde eno ng'ogguddewo akawunti ng'oziweereza eya Euroba simanyi bwe bikola sijja zirina ebbanga lye zimala ne bazitwala simanyi ani n'ebintu bya Uganda obimanyi abantu balaba akawunti mwaka gumu ebiri tekuvaako kugendako ogenda olaba charges zitandise okujja $10 zivaako ebibiri bivaako ne weebuuza kikino naye oyo atwala 10 waliwo n'atwala ennamba zonna n'azitwala abantu batwala nnamba kyokka waliwo kyesimayi bulungi siri muyivu nnyo naye ssente zo beera ng'oziyinako obuvunaanyizibwa obusinga ssente zo oba ng'okyayina maama wo mu ggwanga oba taatawo teri muntu atalumirwa omwana we okuggyako ng'otalina ddiini mu mutima buli muntu asooka n'aluma omwana we naye abantu abali ababiri ebintu by'okupakasa bino okwagaana mwagalane mukuza abaana bammwe omwami rabirira omukyalawo nga bwe kyetaagisa niye temugatta byonna kati kasukufu abamu tuzadde abaana mu bakyala abatali omu kakati gwe omala ogatta byonna n'omukyala ono gw'oyina bano abaana obalowoozezzaako oti abalala awo ate naye kasuku teweeyibala nti baana bo bonna bakyali ba mukyala okyali muto tonnamanya gye biggweera nze nina ebintu bye sitayogera omuzannyo gukyatambula siyogerayogera bintu mu bantu namala natuuka eno n'enkiyiga sikyalayiralayira bantu balayira ebintu neweewuunya togatta ebintu n'omukazi waluke mukola nemugamba ako kaffe ffenna ate era mu mutima gwo bw'okakola nga okakoze ne mukazi wo manya kake wano oba omukangakanga butakatambuza bubi naye nga kaba kake kiringa omuntu osookera ku makya n'ogamba omwana wange ono amaze okusoma akoze n'okola akaduuka awo n'omuteekamu ogira otunda edduuka eri nja kujja nga tubalemu naye nga mu butuufu okimanyi nti oyagala aliyige olimuwadde mu maaso eyo ng'abitegedde n'omugamba nti edduuka eryo liddukanye liryo ne wano bw'omugambira ndikuwadde talina kyamanyi n'atandika okuwanako otuwala oba muwala n'atandika okuwa abalenzi be ne lifa naye ffenna tuyige mu kintu kya Sona Ben ekisinga okuyigwamu wa gye batereka ebiwandiiko by'omugaso nga mulimu mu nju babiri tebabiteekamu olaba omwagalwawo akweka paasipooti ng'ogenda paasipooti eri mu nju ogenda kiro neebula bantu bakaaba emiranga wano ng'omwami yakwese paasipooti y'omukazi togenda genda Canada gwenno obaozanya oba omwami ng'akwese oba omukyala ng'akwese ey'omusajja ebiwandiiko by'omugaso tebiba mu nnyumba kyekyokuyiga kye ŋŋamba abantu ekyo bakitegeere era n'ebintu bya Sona Ben simanyi kuba byo bisobola byali tebannabijjayo gye byali naye nga wendabira nti era waaliwoko ensobi mu ntereka y'ebiwandiiko nga bw'omubuuza zo lisiiti ziruwa kuwasasuliranga awo nawe waleka waaliwo obunafu ne zikyukakyukamu oluusi kati ebiwandiiko by'omugaso byonna tebabiteeka mu nnyumba mubaamu fotokopi origino gwoba nazo gwomanyi gye ziba ziri naye nze ekyokulala kye nayeze mu ebyo ebintu byonna nali nakirabako dda naye kambuuze mwawe Kasunga tonnagenda ku kirala ekyo sobola okwerabira bwe tugenda mu banka
oteekayo next of kin. Ku mobile money next of kin abaani. Abantu bana bateeka sente ku simu tebafa. Bana bagwa kwa accident sente ziraga wanga pini ya jemanyidde. So ulianga wanti aba company yayo otwayo the certificate. Obabo ba administrator ogenda nabyo ne bazikuwa. Sente zifiride nga kuliko nkaaga abasinga atano mu ebiri abasinga tebazijjayo zifiride yes pani zino bannange abasinga tebazijjayo kuliko ana mugumu 17 ogufiirayo omanyi omuwendo ogwinako 17 mu ggwanga nga bwe bafa food accident talwadde abadde agiraawo simanya adduka n'agwa nga kampuni ezeetwalira nga yeerira n'ekyo ekintu anti ate kati era nabo babeera tebamanyi obeera olina okuba notifyinga naawe obeera olina obba notifyinga nti nfudde soke muleke anzi wayina ssente soka muleke tumalirize tatumanyiire zino ziweddeyo kati ekyokulala kye mbadde ggamba nze ango gye nakirabiramu omusajja n'omukazi mulina okuba nga mulina we mwekengera buli omu nga yeekengera munne anti ge maaso abiri butagazibiriza kati olina okubeera awo omukyala tandika olowooza mu maaso siteepu emu oba bbiri ku mwami we kituufu oba emu bbiri emabega ng'eitha omulaba oti oba omulaba oti toggwerayo naye abasajja abasinga tulina obuzibu bw'otunuulira omuwala oyo nakati mu real life asobola osirika baati n'olaba fala awedde emirimu egwe olaba omwana namba oyinza okumanya nti yooyo n'olaba fala awedde emirimu ate ng'abasajja bangi bali be batyo nzola sitole ya namba eyo be yajja nafuna abasajja ng'aba kuliko ne mukwano gwange ng'agamba muntu yeetaga mukazi bw'atyo nga baŋŋamba kyabatuukako dda yamukulaga wano ndowooza omukazi yamutwalako ettaka egondi eggayaaza yamukulaga ndaba oba yoono wano yampeereza ne gondi ne yatekamu disappearing messages yali yampeereza ne police reference omukazi yakeera ku makya n'agamba omusajja yabadde ankwata mukazi we nga gwakwata mukazi we bagenda okgenda ku poliisi kyembuuza ngo omuntu akwata mukazi we bagenda okgenda ku poliisi sika wano budde awo sika wano omukazi n'agamba bye mba mwagala omusango nguveemu nzampe ennyumba n'omwana wange yagende omusajja n'abalekera ennyumba ye si kye nagamba nti obufumbo obutuufu abakyalina amaka mu bunywevu wago baavu nga tewali kigabanwa amaka ogayina mwezi tegayuuga tegalagawa nga waliwo ebyokugabana togayina mwavu afuga n'akamala negundi nono naye yaŋŋamba njagala kukulaga wano naye yannyumiza ate ono ye w'amaanyi omumanyi naye yaŋŋamba ekyamujja eyo naye n'abasajja babba ebyabakazi n'abasajja babba ebyabakazi ono naye yateekamu disappearing messages naye noono bye twali tunyumyako era naye bamunyakula naye bamunyakula nadda mu kyalo wangi eyo gye yadda kyekyamutwala naye esonyiwa ekibuga yankubirako ku ssimu nanneebaza yaŋŋamba ebigambo byoyogera naye muga ate mbamanyi gwe mugezi yaŋŋamba yalina ettaka oba lyali nansana oba kakiri awo omukyala yalitwala nga kuliko n'ennyumba ye omukyala n'abitwala kati era gye tulimu yakwekengera abantu tebakyebakisa amaaso abiri obanga omuntu omulaba waliwo kyali wange yaŋŋambye ebiseera ebyo yageza okugiraba ati ng'omukazi abadde amurekodinga kimubuliri nga mu kisenge yateekamu kamera wangi nga mu kisenge yateekamu kamera kati bino bye baleeta bano abalongoosa ewaka oli yamugamba nga yagisiba omanyi nga n'amataala gano agabeera waggulu yagiteeka omwo yazaabuliza omwo
Amubuuza kati aha. Bange kamera baliwo ne zibakola ziri ku charger kati. Charger y'essimu. Mbolaba charger teva mu masannyalaze. Kombe bakula. Naye nga bali mu bufumbo. Era omusajja yangamba twamaliriza nga tusenguse. Ennyumba nga ngyesonyiye. Kusenguka busengusiko bakoma. Kati omusajja ndowooza talina bwagoba mukazi we. Omanyi waliwo ebintu ebimu bw'okula eno n'otuuka eno waliwo ekintu ky'osanga. Naye obwo bukyali bufumbo. Simanyi kye baliko omukazi ate amurekodingira ki? Abadde alina kutabutambi. Ate okuba ono wateeka face we yasinga okuteeka balaba ggwe. Oba omukazi alina gy'atunda obutambi nga beegatta simanyi. Omanyi omusajja yagambako olumu eyo naga nti mugenda genda mu ziroogi ezo naye abantu bateekateekamu dda kamera obeera oli eyo Peru ogenda n'akazibu ekkapa kyanga omupiira. Peru eyo South America. Naka video bakakuguza. Baka restrictinga wano. Yabanza akusebuse. Naye na ezo kamera simanyi hasa kigwe wala kakati atondi kodingo okitegeera ate ne tusiganga tuli bafumbo mbasi kutya nnyo sigalanga muli ba anyway kubange nenjo wateeka mu kamera noga tusenguse kati wano wagiteeka nze nagiteeka era neeri ajja kuteeka nina abasajja nabo babbye nnyo ssente z'abakazi abasajja nno ku mulembe guno ba smart wayi basinza okubba babbye ssente z'abakazi kyoyogera kituufu ate bo tebazibba nti bafumbo bo bazibbira mu bano abaagalana abakazi bo abbabbawe nga bafumbo abafumbo bwe babba baabwe kati ate bo bana abalenzi babba ba girlfriend n'amubbira nno ddala ssente eziwera lwabana abakazi kati kyenda bawo mwami Kasuku kubanga tuba twawukana batugamba okubaako omutemu ogugenda n'omukyalo no ebbanga ly'amazaale ke kumenyekera bwereere kati nabana abakyala abalina abalenzi bano bemba mwawukana abalenzi bano ne bayiga okuwabako mu kkooti ebbanga ly'omumalidde naye afune kaagenda naye ko bisajja bivuddeyo eyo byagenda bivubuka bisibye emiwula biti sima 6 pack amaze okutuka ekiwalaata omugoba ayenze kapo wali bali bakuwasizaako ani omukazi yenna nti naakuwasa omanyi ebyokuwasa kati tebikyali mubi nze kazi kisoboka omanyi ebyokuwasa nze obaye abantu nina ebintu bye mbagamba ennyo ne bagamba nti nnimba nze ate ebyokuwasa abavubuka sibirabidde nti omukazi avuga V8 n'awasa omuvubuka nze mbirabidde awo kweyolevu nalabako ko omuwala ng'akola ku restaurant naye nga yawasa omuvubuka ng'akola nga bw'olaba ku Java nze nkubuulira mazima nze ate awo wembirabidde naye gwe ndowooza abavubuka tebamanyi ennaku zino kapo abavubuka tebaagalira ddala kukola nze nalabako ko omuwala ng'akola ezo ku Majestic nga yawasa omuvubuka nga ne omuwala bw'ajjuka n'akomawo n'atwala omuvubuka n'amugulirayo kabbiya n'akanyama ng'omuvubuka muwase ebyaddala ayoza n'engoye kati abantu bemba mbagamba saagala ne bakuwasa nti simaya 6 paaka ze zikuleese simaya mbu omukazi avuga V8 alina ssente nnyingi ennaku zino omuvubuka mu ddakiika siwagira kya muvubuka kufumbirwa naye n'omuvubuka ataafumbirwa omukazi atalina ssente naye ataba yeetaaga kuba kati okuwasibwa kulimu feezi ennaku zino omukazi akuwasa ng'akola bukozi kaŋŋamba akola ku Daily Monitor ali ku $2,000,000 nampasa n'awasa omuvubuka ng'oli omuvubuka eka abeerayo ng'omuvubuka abeera waka nze mba nfunako mmeka ndowooza nti babeera baagala kulya na kunywa nezino ijaabu zikirizibwa ezo zikwata amabina naye bannange Kasoko balekerawo zisibamuku obusipi agite kubanga ekikwambaza ijaabu butalaga figa biri guno naye ate bw'okyambala n'obanga ayambadde kadduleesi sigo gwo n'omulembe ezo si nnungi naye baaba
pozi tuli mu kisibo tubeere mu kisibo so embeera nga betambula. I just hope and pray. Of course there are so many other takeaways abantu abaleezi olina okubeeramu. Omuntu tetwesigangana nnyo kisusi wankubadde omukwano ani yayimba nti mukwano gukende ku mutima nete gugenda ku bwongo yali Kyagulanyi Silver guleke kutwala mutima na bwongo byombi byonna bigende so okolera mu ensobi nnyingi. Kasuku mmwe mukyali bavubuka naye teriyo kintu kya bulabe muntu kutwala bintu byongo otuuse emyaka muno mwendi. Emikisa egibiza wasigala 10%. Ekyenda kyagenda kakati olina okuba extremely lucky. Muganda wange koyino kanyweza fejina emyaka yavo egituuse ne peni tebagitwala nga totegeddewo eraga buli ke wafuna tekakuvaawo. Mwe baseta kange ate kagenda kadda buli kyowaayo towaayo kimuntu mukubuzaabuza kaweeyo ng'ogendedde nti bakatutte ngero baze bwe kakomawo. Omulundi oguddako we tunaakwatagana ne Haji Issa Kazibwe Kapo tugenda kwogera ku mikwano. Omukwano gutandikira wa gukomawa? Ate abantu bamanye emikwano. Abantu buli gwamanya looza buli gwalina mu ssimu omanyi mukwano gwange gundi. Kasuku mu Uganda muno kati Kasuku laba oli wano toli nti ensi ekumanyi. Toweza mikwano gyo 10. Mikwano gyo 10 togirina. Bubu walizo ina 8. Wetujotandikira omulundi oguddako. So until next time, basponsor afawo mubalaba Honest Estate Developers, Ryan Air Global Express Cargo, Layout Interiors, bonna nga bwe bajjaawo right now. Yes, don't forget to download the Right Now app osobola okubeera ng'otambula okutuuka amangu ne safely. Waliwo abaga nti nze njagala boda enziruse mangu ntuuka gyendaga. Waliwo atabafuna 4-seater 5-seater nti nze njagala kutuuka bulungi yembeera kya kikubo kya nfuufu. Bayinza okunkubira akatayimba ku boda ekiro kanninye emmotoka byonna tayagala SN eya Katonda butereevu ofune ka Right Now app. So omulundi oguddako tujja kuba tujja n'eyo emboozi. For now mubeere bulungi mwiraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi. Abakyala wereso omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange.